nkwaniriza era nate ku mukutu gwaffe guno ogwa Focus 256 extra wamu ne Kojja Kagato exclusive. Biba byafaayo twogera ku bintu ebyenjawulo ebyaliwo, buli otamanya byaliwo oyinza obutamanya bigenda mu maaso. So ng'ate era kinyuma nnyo ne bagamba nti emboozi teba nkadde ng'aginyumiza. Ndine living encyclopedia Kojja Kagato okubeera ng'atuwa ebyo byeyalabako byamanyi era byatali mukambu. Olunaku leero tugenda kutunula ku mukulembeze waffe oba omukulembeze b'eggwanga twaba kumenyera luli abakulembedde okuva independence Uganda bwe yafuna obwetwaze paka leero. Kati tugenda kujjirayo omu ku omu nga tunokolayo profile zaabwe era tugenda balabamu episodes ez'enjawulo. Gwe ayagala okunyumirwa naddala Kojja Kagato exclusive ogenda n'ononya playlist eno ebeeramu ebintu abisengeka bulungi bw'oyagala okulanga omanya n'obimanya. Kojja buliza ku bantu abagoberedde ennyo ebyafaayo byaffe. Abagoberezi baffe abalabi baffe mwenna ku Kojja Kagato exclusive ne ku Focus TV yange mbalamusizza nnyo. Tubaagala byansusso olw'engeri gye mutusuusuutamu, engeri gye mututembeetamu awamu n'okutuwanikamu. Era tubakubiriza abadde tana kusubscribing yangu kubanga byo tusumululidde ddala tumaze okukiraba nti ebintu mubyetaaga era tujja kuleeta buli kimu kyolowooza nti omuntu yandikitegedde. Amiina. Era tusaba busabi Mukama Katonda atutambulize wamu byonna bitambule bulungi naye nga gye emikutu gijja kubanga byonna kwebiri buli ne bw'oba oyagala kubaako by'obuuza ate era ogenda mu comment section n'osindikayo ebibuuzo byo tujja kubiddamu bulungi. Kojja olunaku lwaleero bwe twali twogera ku bakulembeze abakulembedde ku Uganda wayogera ku yasooka Sir Edward Frederick William David Walugembe Luwangula Muteesa ono omwogedde nga bwenjagala. Ate era y'omuntu y'omu yekka ndowooza yali akikoze mu history we Uganda okubeera kabaka at the same time nga president. Tewali yali akikoze mulala. Kiyinza obutaddamu kubaayo. Nsaba Kojja olunaku lwaleero omulabi waffe atulaba tugenda kwogerako ku background ye, tugenda mutemaatema mu episode ez'enjawulo. Njagala tutunuulire ku buzaaliranwa bwe, yazaalibwa wa, yazaalibwa ddi, asomeddeko wa, masomero ki, famire eri etya, ayinako ku baana ye oba nedda. Tutambulire mu buufu obwo bw'okumanya ye yaani. Bawuliza baffe n'abalabi baffe mwenna tubaaniriza guno era tubasuubira okuba nti tujja kuba tutambulira wamu batugoberera nga bwe binaaba bigenda bitambula. Tusuubira nti bye twogerako abasinga obungi mwandyagadde obitegeera, abamu mubyagala obitegeera naye nga temwafuna mukisa gubirabako oba gubitegeera. Kano ke kaseera ffe nga bwe tuliwo twewaddeyo tujja kusuba nga tukola buli ekisoboka nga tukutemera at least tulabe nti tunoonya buli kye tulowooza nti kikusaanidde oba osaanidde okukitegeera n'okukimanya. Mukwano mukwano. Kojja omusajja ono Ssekabaka kati yazaalibwa ddi era wa, ani, bazadde be baani? Omuntu bye twagala tusooke tutandike nabyo abitegeere. Omuntu ayogerwako si wa bulijjo. Era gwe twogerako ye Ssekabaka Sir Edward Luwangula Frederick Walugembe. Kojja olina engeri gy'okakkanamu ng'otuuse ku by'obwakabaka. Saagala kintu kyonna kintaataaganya. Twagala bibapiramu. Oyo nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 19. Omwaka gwali 1924 mu maka ga Sir Albert Cook wali emakindye. Yazaalibwa ng'ova ku bitaala eno wansi oyambuka awo waggulu awo yazaalibwa. Esebo saa zino waliwo eddwaliro oba waliwo eddwaliro awo around awo baliyita Sir Albert Cook. Era weeriri awo era ndowooza kwe bajja n'emu ku waadi eziri mu ddwaliro erya Mengo Hospital. Abalala lye bayita Namirembe naye eddwaliro liyitibwa Mengo Hospital, teriyitibwa Namirembe Hospital.
Mengo Hospital naye nga li Kasozi na Mirembe. Era bwatyo bwe yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 19 omwaka 1924 mu kifo ekyo kye mbagambye. Era nga abakadde be yali Ssekabaka Sir Daudi Chwa owookubiri nga yalina mukyala we oba Nabagereka gwe yalina nga ye Lady Irene Drusilla Namaganda, omukyala omuzirangabi. Era mujja kugenda okukiraba nti Lady Irene yatuuka n'okukola bamugiramu essomero bamubbulamu essomero lirindejje kati awali university. Lady Irene's College kati ya university awo weeri. Balifaalinga kuono omukyala wa Kabaka yaani gye bayita batya? Nabagereka. Ye Nabagereka. Abeera Nabagereka sebo. Munnange ffe twakulira nga tumanyi Nabagereka linnya. Naye linnya lituumibwa abantu abannanka abambejja. Namasole yaani? Namasole abeera maama wa Kabaka. Aba maama wa Kabaka. So Ssekabaka Edward Frederick William David Walugembe Luwangula amala okuzaalibwa era mwana wazaalibwa ayingira mu buyigirize atandika okuba okutegekebwa kuba oyo yali amanyiddwa mu buli ngeri yonna. Kuba kizibu nnyo omuntu alibeera kabaka okuzaalibwa nga temumanya nti oyo bazadde yagenda okubaani kabaka. Era yateekebwateekebwa nga ki bulungi, yakulira mu bulamu bwa bulijjo n'alyoka ayingizibwa mu bulamu oba okumubangula nga omuntu omuzira alibeera omuntu omuzira. Era awo yatandika okusoma. Okusoma kigambibwa nti yatandikira mu ssomero eryo eriri egindi. Waliwo essomero eriri Buddo Junior yasomeramu nko naye abantu tebakitipulatinga bulungi. N'eri erya Nabagereka yasomeramu nko kirabika. Then King's College Buddo. Kati King's College bajoogera olw'okubanga mwe yava okugenda e Bungereza okusoma. Yali ali mu ssomero eryo lye bayita King's College. Kati ekyagitumya King's College kuba ye college yaliwo ate nga Kabaka mwe yasomera. Abantu ne bagituuma bwe batyo. Nga bw'olaba oli wanaatuuma liri nti Lady Irene. Ne bakafuulira akasozi k'abayivu. Awava abantu abamanyi obukulembeze obuluŋŋamu obuteekete abayigiriza abateeketeeke. King's College Buddo. Kojja essomero lino lyalinga by'abaani? Eryo essomero ly'Abaminsani Bakristaayo. Be bannyini. Ava wayingira agenda e Cambridge. Yagenda e Cambridge. Asomye. Talina no misomo talina by'ataasoma. Teyali wakusaagirako. Nelaba kuno kutraingako ku by'amagye ebyo. Era bwe yasoma e Cambridge n'avaayo n'akomawo kuno. Ate n'asoma n'amagye mu magye ga Queen's bagiyitanga Queen's Royal ndoza oba Royal Navy oba ati n'asoma era nabwo n'afunamu eddaala lyabwa captain. Nzino nalabanga yambadde ebyo ebyamagye n'endowooza oba ebyo tebyali byawano. Tebyali byawano. Era kati oyo bw'atyo n'asoma yasomera ddala nnyo n'agenda buli gye yali ayagala. Yali musajja muyivu. Yali muyivu era kyova olaba nti yakaluubirira nnyo Abazungu. Kubanga yali ategeere nga buli kimu ky'omwogerako akimanyi. Olulimi alutegeera. Era bwe yabanga alwogera yalwogerera nga bwe yava King's College Buddo yagenda Makerere University ng'olwo ekyali Makerere University College. Yali Makerere University College by then olwo n'alyoka agenda mu Magdalene's College. Bwe yava Magdalene's College n'agenda mu Cambridge. Kojja Ssekabaka ono ayingira ddi ku alondebwa ddi oba ayingira ddi ku ntebe ku Namulondo era nga yalina emyaka emeka by then? Tesa ndowooza yalina emyaka kiri 16 ndowooza. 15-16 around there. Kindowooza yo yayingira. Kitegeeza nino yagenda okusomayo ngo already ali ku ntebe. Ng'asoma Kabaka.
okulaba nti era bwe yagenda yasomera mu ttendekero lya gundi tubiyite nabwo bwakabaka obwegindi bwebulaaya obwa bungereza agunjulibwe mu masomero bwe gatyo gye yagunjulibwa esewo kojja bw'amaliriza okubeera nga afuuka ebyo byonna byafuuse ateekebbwako nga kabaka tutunulekokko ku ye ng'omuntu kuba bw'okula okula n'ofuna famire famire eyimiridde etya abakyala yabasa ku bakyala bameka abaana bameka omuntu yandyagadde okumanya ku ebyo nga tunaba kuyingira ku byabukulembeze nga ye Ssekabaka Edward Luwangula Walugembe Mutebi Muteesa Edward Walugembe kati anti omanyi ku myaka 15 yafuuka kabaka wa Buganda. Yes, 15 years. Era nga yalondebwa lukiiko olukiiko lwa Buganda zaali ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba omwaka 1939. Okay. So yatuuka ekiseera n'akula naye n'afuuka omuntu omukulu era n'awasa omukyala we. N'awasa omukyala. Oba bakuyita kuwasa. Yawasa omu babiri. Yawasa mukyala. Okay. Abaana bo yawasa. Manyi saagala nnyo ebyo ebintu kubigenda kubanga ebimu nina we nnina okukoma. Naye nga ye yazaala abaana wakati wa 21 na 23. Baliwo abo kwabo betuyinza omuntu saawa zino bayinza okubeera nga atunulako abaliwo saawa zino abaana abamanyikiddwa ennyo abasinga okumanyika ennyo ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Omutebi. Oyo mutabani we. Okay. Waliwo ne Daudi Wassajja. Mulangira Daudi Wassajja. Oyo ye bamuzaala n'oyo ye bamuzaala mu 19 yali 66. Waliwo Kimera bamuzaala mu 1905. Ne wabeerawo ne Kalemera naye yazaalibwa Wampamba Suuna. Abaana bangi nnyo. Nassolo yazaalibwa mu 1951. Ne wabeerawo Alisi Mpologoma Kasozi za Lwango. Ne wabeerawo oba Dina Kagga. Abaana baali bangi. Kuba omusajja tagererwa ki? Ate olina okimanya nti nno yabeera baaki? Yabeera baffe. Kakati yali alina okusajjala atanga bw'ayagala. Ssaabasajja. Basigadde musooka ne mukijjamuuko enta. Kojja kozi bangamba akantu k'okuwasaako bw'asiima mukyalawo togira. Ebyo si bya mulembe guno byabanga bya mirembe gyadda. Yes, bwe yasiimanga. Naye guno omulembe mulimu Ssaabasajja mulimu byatakola. Era oyinza n'obutamanya naani gwali naye mu kyama. Naye giri emirembe bwe kyali nga singa asonga. Nabyo mpulira biwulire saabirabako. Kubanga era ne ku Ssekabaka Muteesa naliwo naye sirina we nakiwulirako ndi yajja abadde w'ekiti. Mukazi wa gundi tebyaliyo. Ebyanti byali ng'edda kubanga amaanyi era gaali mangi nga n'olwaleero bwe banagamba nti gavumenti eri mu buyinza eyagala ettaka lino nebanga eritwala oba n'ayisa wano olugo toyinza gamba nti nze mundeke wano wange. So bw'amaliriza ebyo atuuka nga afuna obukulembeze mu mwaka gwa olwo afuuse kabaka wa Buganda. Yes. Era akulembedde Obuganda abututte buli gye bakola ki gye bwatambulira yonna ng'omu ku basajja abakenkufu abayivu ate abaali abagezi mu butonde bwabwe. Yali mugezi kyotalabanga. Okay.
era yakaluubirira eyinza obutabeerayo muntu ndowooza ono nja mugerageranya n'omusajja omulala bamuyitanga Emperor Haile Selassie be bakyasinze ne omulala bamuyitanga Patrice Lumumba. Yes. Mu bantu abakaluubirira abazungu bakwata mu Africa wano. Era ekyovola bamuwaŋŋangusanga buli kadde. Kwegamba ye ne Cohen yatuuka n'alaba nga omusajja ng'ate ono amususseeko wadde nga ye Cohen yali alowooza nti wakabi era yamuyegeekereza n'amuyita entebe alina byayagala omugamba. Yatuukayo yasanga etokota BOS bamuwalawala bamuyingiza BOS na kumutwala mu buwaŋŋanguse. Kojja ayingira ddi obukulembeze era ava ddi mu bulamu bw'ensi eno? Obukulembeze bw'eggwanga yabuyingira mu 1962. Olwo yali akomyewo okuva mu buwaŋŋanguse mu 1954. Okay. Bwe yali agenzeemu bwe baali bamutadde mu kuba teyagenda mu bugende bwe baamutwalamu. Kati wano bw'akomawo ensi n'efa. Ensi n'efa. Bantu baatambula okuva Entebbe. N'olwaleero leero toyinza kuddamu balabako abantu abaaliwo. Ekituufu. Kuba baatambuza bigere ng'olwo ate oluguudo lw'Entebbe lwali teruli eyo. Lwali luyitira Nateete. Oluguudo olwo nga luyitira Nateete ne lugenda lwotyo ne lugenda Nakawuka ne luyita Essisa ne lugenda Lugweyo. Naye abantu baatambula, abantu baayoogaana, n'atuuka n'ayogera ebigambo bibale, ensi n'eddamu n'efa. Kojja ng'omuntu yenna bw'azimbibwa okutuuka mu bukulembeze kuba tujja laba paati z'obukulembeze eri mu maaso. Biki by'olowooza ebyamusikiriza ennyo oba ebyamuzimba omuguluuminga okumufuula omukulembeze ow'amaanyi mu nkula ye? Kusoma. Yasoma ekitegeereka ate yasomera mu bazungu abaali baagala okumufuula akalogoyi kaabwe. Ne bamutendeka buli engeri gy'alina okulemberamu. Era bwe yajja wano nga yali muntu wanjawulo nnyo mu bakulembeze abaali babaddeko wano. Ye yali ayagala nga bw'aba ali awantu ayagala nnyo ne baliraanwa be babe nga benkana nga ye mu ntegeera mu bulamu obwa bulijjo ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Era kyova olaba amasomero yazimba amasomero yafuba okulaba nti amasomero gazimbibwa ag'amaanyi era n'olwaliro ge bakyayita traditional schools. Nkojjeeyo tujja kutunulayo tutunuleyo ku achievements tuzimenyeemenye. Afuuka president wabadde ogamba mu 1962 ennaku z'omwezi 9 October bazaali ssaawa 6 n'eddakiika 25 afuuka omukulembeze w'eggwanga owa Uganda eyasookera ddala. Spaniya eri bbanga ki ey'obukulembeze? Myaka 3. Myaka 3. Tujja gamba ena. Tujja gamba ena. Bajali 62. N'agibwako mu 66. Kojja awunzikibwa atya oba avadde mu bulamu bw'ensi eno era ku myaka emeka? Yali alina emyaka ndowooza gyali 45. Around there. Mu 1969. Awo. Mu 1969. Okimanyi mbadde mmanyi nti abasajja bano yafa ali mukadde nnyo myaka nga 7 plus. Nedda ssebo. Kozi yafa ki kojja? Sijja kigamba sikimanyi. Naye yafa nga ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa November 1969 mu kibuga London gye yafiira. Esebo. Wedi yali abangasibwa nga Obote Kawenkeni. Naye nga bagamba mufaaye poliisi report gye yakola yagamba nti okufa kwe kwavudde mu kubeera nti yanywedde omwenge nga gulimu obutwa oba yanywa omwenge. Naye nga era mbu bagamba ekigambibwa kigambibwa nti obutwa obwo buweebwa nga butegeke ng'era kirabika nti yali mission okuva mu regime ey'omukulembeze eyali amuwambye.
ebyawambye obwakabaka bwe yayitibwanga Dr. Apollo Milton Obote. Kyova olaba n'enjole teyakomawo teyagikomyawo era yagaanira ddala mpaka ku mulembe gwa Amin mu 1971 zaali Maachi nga 31. Yes. Enjole neetuuka wano ensi neefa era lwe lunaku nzijukira anti naliwo. Yes. Nalaba abantu kati bageraageranyeko kale nga gundi wakubidde campaign Bobi Wine yakubye Busia yakubye Mbalala gundi zabadde kati abantu baali basimba oluguudo bayita Nabulagala Road nga bagenda ng'abantu basimbye kuva Ennakulabye batambula n'oluguudo olwo ne lwambuka ne tuuka e Kasubi n'oyambuka ku Masiro nga ziri layini ezi bbiri nga waliwo eziva ku Nakibinge nga ziyita mu luguudo luli Nakibinge Road. Waliwo n'olulala oluva Nakibinge mu Kikoni eno Makerere Kawaala nga nalwo lwambukirawo Kasubi ne lusala ekkubo mu bitaala wano n'oyitawo nga waliwo olulala luva Nabulagala Road nga bweva e Namirembe nga naye waliwo abavaayo okumala wiiki nnamba bagenda kulaba ku njole naye nga bonna bakaaba. Biki byasikiriza Amin okukola ekyo wano mu Uganda? Bw'oba onaakulembera wano mu ggwanga obeere successful, yes, tosobola kuleka muganda bbali kuba ye yasooka okuba ki omugunjufu. byonna osobola obikola naye ate era bwekasita omu isolatinga buli kimu nga kitandika okukulema. Yakyogera bamu bayinza okiwulira obubi naye nga ge mazima. Bw'oba onookulembera olina okuba naye ku kido gwe muwuliraayo oli atamulina kubeera naye ne bw'onaaba tobaagala otya era ojja musembeza obeere naye kubanga yajja okutuusa w'oyagala nti abantu bamutegeera alina ye bw'anaaba alina bannyonnyola convincing balina convincing tongue ne language ekitali mu bantu balala mu mawanga malala. Era bw'atyo n'aleeta by then omulangira n'amuleeta abikke akabugo buki ku njole ya kitaawe ye kati aliko Ssaabasajja Mwenda Mutebi owokubiri empologoma Cuucu Nantawetwa Sekesa Kisaanyi Timba bagamba nti buli kimu ekisigadde buli kyomanya ekintu ekitiisa bwe olukakasa nti atiisa bantu beepangapanga wano naye agenda naye najja bw'atuuka bw'ati ogenda okulaba ng'ayongobedde nga naye ali ku ttaka yagamba nti sisobola kukola kino nga ali ku ttaka. Kale kojja otuyisiza bulungi nnyo mu byafaayo ne background ye Ssekabaka oba president eyasooka wano mu ggwanga lyattu Uganda ye Ssekabaka Sir Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owokubiri, era nga tugenda kulaba episode nyingi nnyo mu maaso wali obukulembeze bwali butya, biki ebyajjukirwako bye yakola mu bukulembeze, biki ebirabibwako nakati nga yabirekawo yali abikoze. Naye tujja kulaba mu episode ezijja mu maaso eri nga twongera okutegeera okuzimba profile ey'omukulu ono Muteesa nga Ssekabaka ate era president ow'eggwanga lyattu Uganda eyasooka.